Salam TV. The Electoral Commission informs the public that nominations for the 2026 general elections will take place as follows. Presidential candidates 23rd to 24th of September 2025 at Lubowa Reza. Members of Parliament from 15th to the 16th October 2025 at the gazetted district/city nomination centers. Local government 3rd to the 24th of September 2025 at gazetted district and sub-county nomination centers. All aspiring candidates are reminded to carefully follow the official guidelines. Nomination forms and details are available at district, city offices or on www.ec.or.ug. The state of the digital economy is back. This edition is bigger, bolder, and more practical than ever. On September 26th, Uganda's leading innovators, policymakers, and industry leaders will come together for one purpose: making the digital economy work for all. With conversations focused on human capital, policy, infrastructure, and cybersecurity, this is the platform where opportunities meet action and Uganda's digital future takes shape. Don't just watch the change, be part of it. Contact us for further details. The State of Digital Economy, powered by Better Steady, be better. I have personally not been scammed because, well, being my line of work keeps my antennas up, my fraud antennas up, and as I do awareness, I also get tips on what's happening. So yes, there are attempts, but they've not been successful. The quick tip I normally give people is every number that calls you that is not saved in your phone should be the first flag of this could be Mufere. So if any number calls you and it's not saved in your phone, it's not in your contacts, that should be the first flag. Now, the moment you answer that call and someone starts telling you, I am a manager calling from here, I'm calling from UCC, I'm calling from... That one is definitely a Mufere. Don't even engage them. You who's aware of the tricks that Dabafere use, please help the people around you, your network, to also be steady so that we all become steady and frustrate Dabafere. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Hello our customers, we are in Chitintale today at Little Angels Nursery and Primary School, and our winner for the day is a little boy in baby class. Enamba amazina gerumu teri yanje mbe ninkose assistant wanje okushashura school fees y'omwana bakutereze birabo bumpangwire school fees y'omwaka gwona konka hati nshemerirwe era nimba kubiriza mwena baryoko nimwe kujoyininga MTN Momo Pay mukashashura abana school fees mukahangura. It's *165 *80 hash. Pay school fees using Momo and you'll be a winner of school fees for a whole year. Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuyanye. Tuge ku nkola ya Union otambule mirembe ate otuuke mu kaseera mpaawo kaaga nga tofunye buzibu. Otambule nga VIP. Tuuka mangu mu kifo w'ogenda ku ssente ensaamuso. Downloading a Union Let's Go app olunaku olwaleero. Union, the better way to move.
drinks, please. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله tumwebaza yinga twakomadde obutamwebaza etuyinza butamwebaza olw'ebirungi byatukoledde. Tumusaba Allah asibengere okusasana emirembe ku Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwena abatulaba ab'ebitiibwa tukomyewo nga bulijjo ensibuko y'eddiini wano mu studio zaffe era mu programu yaffe eno ezannya mu bitundu eby'enjawulo ezannya ku Salam TV ate programu emu ezannya ku Radio Pal mwena n'ezannya ku mitimbagano egy'enjawulo kosobola okubeera ng'ogifunira ku YouTube ku TikTok, Facebook n'ebifo ebirala byonna. Ekigendererwa byonna kulaba nga tubaako akatono ketojjukanya ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sibanze kamba ne mpunto wange shekhe wange Yusuf Sempala ono director ku Ifrad ana bazemo okusoma kati Ifrad somero liri mpijaawo yagala byafayo hadithi atenga hafiz Qur'an mutwe osobola okubeera nga shekhe wafoyo ogenda no kusomero n'olinyaka mpiji oba ajja kubanga abawendagiriro n'omwana wabeere n'ekyenjawulo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So tugenda kuba tutambula ne shekhe wange biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ababitiibwa batulaba ffenna batandika programu yaffe tubakubiriza okwagala nnyo eddiini yammwe n'okugisoma. Ddiini eno enyuma nnyo omuntu ng'ogimanyi, ddiini eno enyuma nnyo ng'ogyetegerera n'ova mu bya seeka yaŋŋamba seeka agamba gwe n'obanga gw'osobola okuwulya seeka gwe mukyakola ki nga sheekhe omu ku b'osomako nga naawe olabira ddala kyagamba mu kitabo sheekhe Ibn Taymiyyah ng'osobola okumuggyako ky'omuggyako sheekhe Islam n'obeera nga olina kyoga nti mu Bukhari hadithi eno eri etya, mu Muslim hadithi eno eri etya, mu Riyadh as-Salihin hadithi eno eri etya, mu Fath al-Bari hadithi eno eri etya nga naawe osobola okwenoonyeza hadithi eyo n'obeera nga ogyesomera biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Entegeera zaffe za njawulo zisobola okuba nga nabitegeera bulala ate gwe n'obisoma n'obitegeera ate okusinga nze ng'obyesomedde mu mbeera emu oba endala. So nja kusaba bwe tuba tutandika programu yaffe eno tuba n'omusomo teguba ku topiki yaffe wabula entandiko omuntu tosobola okutulaamirayo nga tunatandika bigambo byaffe. Era nja kusaba sheekhe wamala obabuuzaako abeere nga era njagala mukulisaayo twakoma wano nga tubasiibula tugenda kutambula tugenda Makka. Sheikh director Jamarat Hijja and Umrah Services ngagenda kutambula ate nange ngenda kutambula yali atambula 28 yali atambula 27 ate nze nentambula 29. So mbeera bwetu netusinkana ye Madina ne Makka tulabaganako biidhnillah naye kenjagala mu byonna e Madina eyo yetwasisinkana twasooka okusinkana wenjagala nange ekyokuliga kyaffe tukijje biidhnillah taala twasisinkana mu kafo tebayita Bakia Elgar kadi bali batwala abafu basiika ne ffenna ne tuyimirira awo banekkubo balizibe bayisaawo bafu obwongo bwange ngamba omuntu nga yali badde mu bulamu bwafunayo akadde kalowooza n'agamba nti bugenda kukya ku makyanga mu nsi siriimu kyeka ekintu ekyo bw'okirowooza okakkanya pressure
Bo wadde olina olutalo olwana n'oluta. Bo wadde olina abantu b'osuubira okuluga ebyo n'obivaako. Bo wadde olina kugamba obulamu bwonna bw'olimu nga si butuufu n'okkakkana. Weerabe mu bulamu nga mu nsi toliimu. Ng'ennyumba yo togenda kuddamu gisulamu, ng'emmotoka yo togenda kuddamu givuga, ng'abagenda ogivuga si be baagigula, nga mu poloti togenda kuddamu kulambula faamu yo, maama ne kitawo nga togenda kuddamu balaba ng'abaana balekedde baali batakwagala ne babasigaza. Lowoozamu akaseera ako. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nali mbaganye okulambula entaana ala afazuruha naye kati muzirambule naawe ensonga nagamba zijja kubajjukiza enkomerero bw'olambula entaana oyina bingi by'ojjukira nogamba naddala bw'ogenda kubijja oba ogenda bibaziisa omuntu gw'omanyi kuba otuukawo seeka n'olaba abantu nogamba ono ye mugagga gundi naye takyasobola kuddamu salaamu ono eseeka gundi ayogeranga ebigambo essaawa 2 nga tadda mu kigambo naye kati takyasobola kwogera ebintu ebyo ofunamu kyakuyiga mizindalo gino gyaliko bannyini puroguramu eno ku Salaamu TV nzijukira twabeerangako naye nga buli olwokubiri mulindire Seeka Muzaata ng'alinako show ku Sande ku makya nga Dr. Kaliisa abeerako olwo puroguramu yabeerangako kati nabo bombi abaagikola ate bo baafa yabeerangako Meja Kigundu abeeramu ne Seeka Mmenya nga yabakyaza wallahi Shaaban otwogerera bonna tebalimu muganda wange bw'ogendanga kubijja yonna gyemuziika ofunanga ekyokuyiga ekyamaanyi nti abo nabo baali bataata b'abantu nga neebo oli tata w'omuntu baali baana b'abantu nga neebo olina abaana baali bakama b'abantu ne balekawo n'abakozi baabo n'afa ng'abakozi we bali agibimuke yalina abakozi kyoga abakozi nabo baafa bakyaliwo nyinibo wallahi otwogerera ki so mu mbeera bwetyo njagala bakubiriza mu bulamu bwo bwa bulijjo oteekangamu okulowooza nti leero oli enkya toliiwo bw'onoolowooza nti enkya siriiwo wallahi tebagenda kusalako subuhi nga bwe basujja kuzuuka osaale otegere nti leero subuhi ensanzeewo enkya tegenda kunsangawo dhuhuri bagisaale naawe osaale ojja kukakanya pressure otegere nti mu maali eno nina bwamuzaka otegere nti kati nina okugenda e Makka nina okuyamba otegere nti muno obulamu akiyita mu lujja essaawa yonna tubukola ki tuyita mu buyisi Nuh alayhi salam bamubuuza bali bamukolako interview ne bamugamba nti owaayi gwe awangadde obudde obuwanvu ensi ogirabye otya yagambye ensi eringa bw'olaba ekizimbe oba giyita supermarket laha babaani nga ya miryango ebiri bw'oyingira ensi eno oba oyingidde ensi oba oyingidde supermarket ekizimbe eky'emiryango ebiri oguyingira n'ogufuluma bw'oyingira omulyango ogwo weba supermarket waliwo buno obugaali bw'omuseeka bumbeera nabo obutegeeza obugaali obwo akagaali ako bwe bakakuwa oba akaseera ako tebakwaza kulaba kizoolina nedda wabula buli kyoyagala gwe kyoteekamu bo bakulinda ku kawunta akagaali ako bakakuwa akaseera oba nako n'ovuga ne weetooloola n'ogendako osobola n'okuteekako omwana waggulu osobola n'okuteekako omwana gwe kyoyagala kyonna newuyitamu ne baga nti sukaali ali eri n'oyita owaayi njagala buseera buliwa ne bakulagira ebuli nti owaayi ate ebizigo byonna teryakwaza wabula ku kawunta w'osasulira buli kyotadde mu kasero kati n'ensi gye tuli mu kasero tuli mu supermarket tulina obusero teri agenda kugaana kukola kyoyagala ogenda teeka mu ssente naye buli kyotadde mu kasero ako ku kawunta ya Allah oliwo kisasulira laba emisaayi gy'abantu ku kawunta ya Allah nga gy'olina okusasulira kaseera kali tekalimu bambi muganda wange ate nabbi yagamba nti ekigenda okusooka okubalibwa mu mirimu egiri wakati w'abaana Adamu wakati waabwe nabo enkolagana yaabwe nabbi yagamba fiddima Allah asooka kubala misaali laba omugongo guseeka omusaayi guyo laba mu maaso go laba ate bw'opulaaniza abakuli mu maaso nga nabo olabira ddala kati akaseero kaako muganda enkalongoosi nze mbadde nteesa akaseero ko kaali baddemu eswala akaseero ko wali kataddemu tahajjudi akaseero ko wali yambye bannamwandu ne bamulekwa akaseero ko wali genzeeko e Makka oteekemu umra tawaafu ezo ziteeke mu kasero Safa ne Marwa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima teeka mu kasero tuuke mu maaso ga Allah nga bakubala omanyi omwana nga ayise seeka mwakulemberanga ennyo otuukanga ekiseera ng'olaba bya bulijjo naye omuntu otandika makisi yange wallahi nga nebajukuwa era toyitawo nga ne makisi ga kati olaba basse era otandika woza muntu olaba emino nadde mbiyise basse makisi zange ennya kati olaba gundi mu section A ne battana kano
naye nga ku maxi musanvu ze wafunye ne bakongerako ze n'ennyero babina 11 toyitawo basomesa batugamba nti muzirete pepa ogenda olanga byeyatuusiza nabyo abisudde nakuyambye buyambi sebuseeka buuza ku masiraamu oweeko sebo ne ku ntanda eggulawo abatulaba bonna ku ensibuko y'eddiini tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abamalira buli kimu kyemwagala ku nsi kuno ne ku nkomerero era tubalamusa n'ekiramuso ekisinga eky'omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi twalogo nga tumaze okwebaza Allah n'okusayira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twala omukisa guno okwebaza abafaayo ne bakwata gundi eno session ene ensibuko y'eddiini ofuna amasimu mangi okuva eri abantu bangi nga baba banja program nammwe okwesinga ngamba nga twongerangako tusoma mutujjukiza mutukubiriza okusoma ate temwagala tusomesa nga ne message ku WhatsApp sibeerako naye tubeetondera wallahi tubalowoozako n'okubasinga naye biidhnillah tubasuubiza okuba consistent n'okuba nga tugezaako okwejjukiza biidhnillahi taala. Entanda yange gye nali yagadde okusibira ku basiraamu olwaleero astunna batandika eri mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba 3 da'watin la turaddu, edduwa z'abantu basatu oba edduwa ssatu naye kyategeeza n'edduwa ssatu ategeeza edduwa z'abantu basatu la turaddu teziddizibwayo tezirina jjeji kyategeeza ne teziddizibwayo kitegeeza zaanukulwa. Allah subhanahu wa ta'ala azaanukula azaanukula. Edduwa esooka nabbi n'agamba da'watul walidi liwaladihi, edduwa y'omuzadde. Wano nabbi yakozesa ekigambo walid. Walid kitegeeza omuzadde omusajja. Naye abamanyi bagamba nti nabbi obutoogira muzadde mukyalo ekyo kiri automatic yeye yanukulirwawo kyovula anakozesa alwalid. Da'watul walid, edduwa y'omuzadde omusajja liwaladihi, omwana we. Oba da'watul walid ne tutawula musajja oba mukyala, edduwa y'omuzadde ng'asabira omuki omwana we. Edduwa esooka teyina jjiji. Era wano mweno situation tukubiriza abazadde okusabirako ku baana. Abazadde tetukolimira baana nedda. Omwana ne waaba akoze ensobi ey'amaanyi ennyo, at least girabise eriiso erimu erirala ogirabise eriiso limugonjoola naye nga tomukolimidde, olw'okubanga buli kigambo ky'oyogera directly kikwata omwana. Kuba ekyo kigambo kya nabbi da'watul walidi liwaladi tekyawula oba omuzadde musiraamu oba si musiraamu, ebbanga lyamala nga muzaddewo edduwaye Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula. Mwana amunyiziza bwotyo bwonkoze nawe olizaala bali kaabya, wallahi bajja mukaabya ate nga naawe otuuka esoga abaana bange ate balume gwe gwate yabasabira oli naakwata fiizi namutwala ku ssomero ate naakubiriza mwana zanya ate ojja kubba kati in fact edduwaye abamanyi bagamba nti omuzadde mu shariya gwayina oyambako omwana okugondera. Gwayina omuyambako okugondera batya embeera esooka yakumusabira musabireko bulungi. Era example gye tuwa nga tuyisa mu bufunza okuba ebawasiya waliwo seka bamuyita Fudail bin Iyad y'omu ku bawalimu ab'amaanyi betulina mu ddiini eno. Yalina omwana nga bamuyita Ali naye ng'omwana kaŋŋambe nti mulalu ayina effujjo
waddalu nagezaako mutwala kusomera Sekamafa aganya atoloseeyo agezaako mutwala ku muzikiti mu madrasa awakanye kakati kye yakola ye yagenda bugenzi ku musaala n'awanika ki edduwa n'awanika emikono asabira omwana oyo yagamba mu dduwa ye yagamba Allahumma inni ijtahadtu fi ta'dibihi falam yata'addab ay Allah wange ntaddemu amaanyi omwana ono muteekamu empisa naye akoze eki n'agamba fa'addibhu ya rabbu li munteremu empisa edduwa gye yasabira omwana we Sheikh Abdullah ibn Mubarak oyo rajulun nasak yali ayogera ku Fudail ibn Iyad yagamba khayrun nas abantu abasinga nze benakalaako mu dunia Fudail ibn Iyad tata w'omwana n'agamba wa khayru minhu ngolwe wayise ekiseera n'agamba ate asinga abamuvaamu yali gwe yakwasa Mungu kati banaye tukubiriza abazadde basabire ku baki ku baana Fudail ibn afuuse ekizibu byonna ngezezzaako wali omuzadde yajja ku ssomero bambi mukyala yambala hijab naye ng'eno wansi waliyo n'ettosi eno wansi ng'ali ettosi ng'alize ne mutabani we nga addugala bamugye mu ttosi naye nga omuzadde agamba buli omwatamu webeetandika omwana oyo ngo bamugobe ngatta kyalo ne tutandika omumunoonya wallahi ng'obujulizi we buli nga yenna bambi ajjudde ettosi wansi emugundi naye saba edduwa ya Fudail ibn Iyad ogambe tu yagamba Allahumma omwana wafujjo mwana omugamba tawulira agezezzaako n'asasula n'abasomesa bamuyambeko newakana akikole embooka azikubye omwana aganye kino tekiri kugweka kyaliko kurono kyaliko ku mwana we nga bw'okirina naawe atanda kifuna kati edduwa yino gisomera omwana we bagisomera abaana we banabeere bulungi munsi yagamba Allahumma ay Allah inni mazima ddala nze ijtahadtu ntaddemu amaanyi ngezezzaako fi ta'dibihi mu kugonjoola omwana ono muteekamu empisa falam yata'addab ekitegeeza oli omanyi Allah ayagala nnyo okumusallama n'omugamba gwamala biganye bisigadde bibyo n'agamba nti fa'addibuhu ya rabbu li ay Allah mukole ki mungunjulire nze ngezezzaako binnemi edduwa y'abamanyi Allah mugambe mu Luganda omwana muweerere mutaddemu akasente kyansaba nkikoze laptop nziguze fizimuwaddeyo tebamumanja Allah obwange ngezezzaako n'ebiganye mpanise Allah mungunjulire mukwase Mungu ajja mugonjula comment yavaayo nayo comment ebyokugondwana Abdullah ibn Mubarak yakyogera ekigambo yagamba nti abantu bena khayrun nas abantu nze bennakalaka badde n'abantu nayo sirabanga muntu mulungi Fudail ibn Iyad sirabanga muntu mulungi ng'oyo taata w'omwana oyo naga wa khayrun minhu ata abalungi mu balungi abasinga kuba yalina abaana bangi Fudail ibn Iyad abasinga omuvaamu abasinga omulungi mu bo ye Ali eyalina eddalu yakyuka Duweri era incident eyo yagwawo example gye tuyinza okuwa abantu eri current wano Sheikh Abdul Razak al-Badri yanyumya n'agamba nti yali lumu kukaaba nga yeetoloola oyo Allah yamutwagaza sawa Allah mutukumire yagamba nti yali lumu yeetoloola Kaaba n'asanga omuzadde ng'asabira bibi omwana mukyankalanyiza kuba omwana yahe Sheikh Abdul Razak akyali mulamu waali e Madina yasanga omuzadde ng'agenze kukola umra ali ku tawaafu asanga omuzadde ali mu kukolimira mwana
namutuuka kuba ye ebiseera ebisinga walaba ekintu nga yeetaagisa okunasaha okugambako akugamba abatatya nagamba nengenda nenkwata omuzadde we nemugamba lwaki omwana omusabira bubi lwaki tomusabira Allah mukolaki kumulungamya yagamba nti Allah yamanye engeri gye yakikola omwaka ogwaddako yagenda ku Kaaba yaddamu n'asanga omusajja oyo ng'alina omuvubuka gwali naye baseka nga webaseka webaddamu ne beetooloola nga agenda okugamba nti nga feesi ngimanyi ne mubuuza nti ani gwe naye ye sheekhi ng'amujjukira edduwa gye yamugamba asabira omwana ye yagamba yono Ahmad gwe luli eri gwe nali nsabira ogwo nga Allah amaze n'amuleeta ku Kaaba nagamba seka yatereera mashallah gwe yali akolimira akyali mulamu bikyali kyoso bikyasoboka abantu agende e Makka omwana mukole ki musabire mukwase yamutonda basabire bulungi ate kajja mu mbeera eyokuddayo abaana kusomera abaana baddayo basabireko Allah bagondeze emisomo tobeera negative charity begins at home mwe batwe batugamba waliwo otuuka ku ssomero omanye ekyakuleeta teweeteka ku baana b'abagagga eko kubulira kuba kulungi naye edduwa yekolaki yesinga abaana bakwateko mu mutwe basabire maama taata abaana basabireko Allah subhanahu wa ta'ala amanyi yasinga okumanya abaana abo ate era akimanyi babo ajja kubakyusa hadithi y'otuwadde gyevudde eva ku Anas bin Malik nabisi yali amuzaala yakulira wuwe negwera bate naye yamukwata kate mu mutwe kati ekireetera nabbi okusabira Anas bin Malik maama wa Anas yajja na Sulaim yajja wa nabbi namugamba ya Rasulallah huwaidimuka Anas huwaidimu kitegeeza nti omuweereza wo omuto yakozesa ekigambo huwaidimu ye taswiri y'ekigambo khadim aba muto kuba Anas yali muto huwaidimuka Anas namugamba musajja wo muto yakuweereza musabireko kuki olaba maama okufaayo kwafaayo eri omwana we n'asaba nabbi amukole eki amusabire era nabbi n'amusabira edduwa era n'ekola kitegeeza era edduwa ya Anas mulimu maama mulimu olulyo lw'omaama omukola ki okumusabirako so gundi yaffe gye njagadde tutandike naye eyo edduwa ey'okubiri da'watu saim edduwa y'omuntu ng'asiibye tusiibako mande lwakuna woba okola iftar kola ki saba Allah subhanahu wa ta'ala ne wano mu biseera by'emisana ng'osiibye then edduwa esembayo da'watul musafir edduwa y'omuddu ali mu kutambula Allah subhanahu wa ta'ala ezo edduwa ssatu Allah azikola ki azikiriza azanukula era ndabika mina kubaako mwezo atugenda ba musafari nawe tujja mbala na tujja inshallah inshallah ditugenda okusalira ejjuma inshallah tuli mukubo inshallah tugenda tuukako inshallah tandikire twakoma twalaba ulira enjawulo wakati wa sira ne tarehe yakuyafo bya nabbi embeera ze amannya ge bamuyita tuvudde wala yawangalira gamba okusaaga kwe nabbi yani kungulu yani munda gamba otusigira ekifaananyi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam saba mukumutusigira muko ku kifaananyi kye domo tuwumbire mu kaawo efaanana yatya munda mumbeera bwetu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga twatandika bannaye twatandika ne siira ne tutegeera in fact olwaleero twena kumanya lwaki tusoma siira era n'ebintu bino bye tugamba abantu tubijjawa kuba tuyinza okuba tunyumya mboozi zaffe sources kuba omuntu omulagirira sources abamanyi balina ekigambo ekigamba nti man asnada faqad ahala omuntu akuwa wajja ekintu faqad ahala aba yejjeeredde gwe genda wali ekyo otandise wali n'ogamba nti omuntu genda osome tomanya nze kyonsomye
gwona akisoma oyinza okitegeera okukola ki okusinga nze kati abantu tugenda balaga sources biidhnillah mweno episode yaffe olwaleero na lwaki tusoma siira twakoma ku endabika ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munda kyetutegeeza ne okulabika munda nabbi omutima gwe gwali gutya eneeyisa ey'omunda yali etya ekyo kyekifaananyi kye twali tusiigira abantu nga twakoma ku ne tulaba nabbi ekiki yali ayagaliza umma ye then ne tulaba okusaaga kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mweyo point y'okusaaga we twakoma ku hadithi ya Zahir bin Haram radiyallahu anhu Zahir bin Haram yali muvubuka nga muddu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusanga mu katale nga ali mu kutunda bintu bye nga agamba banaani angulako kati nga ola abaganda baffe ku awo kunga ko wino baga biri ani angulako kino ani angulako kino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naamuve mabega naamukwata waati kati Zahir bin Haram natandika okugamba ntaani onankutte ntantunda ebiki ntantunda ebintu byange sallallahu alaihi wasallam nga amunywezezza Zahiru yategeera nti ono akutte nabbi ne yeesigama omugongo gwe n'agwesigamya ku kifuba kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'atandika okugamba ani angulako omuddo ono banna ani angulako omuddo ono Zahir bin Haram n'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera yakusaaga n'amugamba ya Rasulallah olimu olowooza leero togenda funa akatale akabi kubanze ndi waalayisi nnyo oyinza bagenda kubagaininga nga bakudondola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yekakkanya yerabanga owaalayisi n'amugamba nedda Zahir innaka la thaminun oli muzito oli wa bbeeyi kyategeeza ku maaso ga nabbi wa Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala oli wa bbeeyi in fact abamanyi bagamba nabbi okugamba ani angulako omuddu ono yali tategeeza buddu ffe bwe tumanyi nti omuntu agenda kukolera omuntu nedda yali ategeeza muddu waani wa Allah subhanahu wa ta'ala kati okusaaga nabbi yalinga asaaga ne basahaba tulina point gye tujja okulaba mu maaso awo eri connected ne ku kino nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu ngera naye wooli omuntu omusaayi ogwamuvamu gwalinga gwa red yawasanga yazaala sallallahu alaihi wasallam omukyala omu yajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukyala mukulu n'amugamba ya Rasulallah nsabiraako Mungu ampeeki ejjana nyingire nange ejjana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba mu jjana temugenda abeera mu bakyala bakadde naye yakimuddamu okusaaga ng'omuntu wakola ki olwali nkaŋŋambe lwali naye olwali lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yalinga akuba bwalinga bubaka era tugenda n'abamanyi abamu mwe bajjamu fiqhi abwabu za fiqhi ezimu bazijja mu kusaaga kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala ne kimutabukako nagamba kati ffe tugenda kukola tutya bannaayo omukazi wattu nabbi n'amugamba nedda Allah agenda kuzza buto n'amusomera aya Allah egamba inna ansha'nahunna insha'a Allah subhanahu wa ta'ala agenda bazza bujja badde buto abkara ojegera omaye batusaba abali eyo mwenna Allah bawejjana bajati nuliya olaba omukyala w'omujjana nabbi yayogera kakaya ke n'agamba wala nasifuha akakaya jasi khumar kano ke basulako nasif ke kakaya akakaya ke besulira jasi nasi basi hijab jasi kakaya nabbi yagamba khayrun min ad-dunya wa ma fiha jasa kakaya ko mukyala w'omujjana kasinga akadunia kama nebijire kasinga tekenkana kasinga tekenkana kuba waliwo enjawulo n'okwenkana no khayrun min ad-dunya wa ma fiha kasinga emmoroka zonna eziri mu dunia amayumba gonna agali mu dunia estates zonna eziri mu dunia akakayaka tebyenkana kasinga sawa Allah ajituwe ya rabbi tukusabira Allah kuwejjana kuba Allah kuwogera gwina insha
fajalnahunna abkara uruban atraba. Allah yali awa abantu b'omujjana yagamba lahum fiha ma yashaun, mugenda beera mu buli kimu kye bayoya kye baagala. Kyovula nabbi yayogeranga n'agamba mujjana muli mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, nga tewali n'amatu gano nga tobiwulirangako. Kuba waliwo nabbi yali annyonnyola n'agamba nti omuntu aliba mulimu nti w'e Masaka ng'ayagala kuddamu kulaba kasooli we ng'akula, agambe ya Allah ya kuddamu kulima, Allah muwe alime akungule mu ssaawa egi, mu ssaawa emu. Munnamalungu yagamba nabbi namugamba ya Rasulallah bagenda kuba ba Ansari kuba be baagala nnyo okulima. Namugamba bagenda kuba ba Ansari kuba be baagala nnyo okulima, naye ffe bannamalungu tetwagala kukola ki. Ne point yaffe gye tugamba nti wano nabbi yalinga asaaga sallallahu alayhi wasallam. Kyetusembyayo point mu kusaaga kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebirala nga bwe tuteesa tutambula mpola mpola. Tewefula nnyo serious. Olino saaga mukko yasaaganga bituufu ate tolimba mu kusaaga tolimba. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasaaganga mu bituufu. Olala yalinga hadithi eraga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu kino ekiseera yali abuzaayo ng'ennaku nnyaafe sallallahu alayhi wasallam. Yali ali ku kitanda kye ng'akoze eki nga ekitanda kye kwe yafiira mu nyumba ya Aisha radiyallahu anha. Nabbi nga awummudde Aisha yajja namugamba ya Rasulallah omutwe gukola ki, omutwe gunnuma. Aisha yagamba radiyallahu anha omutwe gunnuma. Nabbi n'atandika naye omuyeyereza nga omutwe gunnuma naye nga mulwadde, ng'era olwo obulwadde obwamutwala. Omutwe gunnuma namugamba kati golooza omutwe gwo gusobola okukuluma okusinga ogwange, nange gunnuma. Kati n'amubuuza kyenjagala point eno, awo nabbi yabyogera ebigambo ng'asaaga sallallahu alayhi wasallam. Namugamba golooza Aisha oba ofiiriddwa ki, igwe woofa kati nze nenkwenaaliza nenkuzinga nenkusaalira nenkuziika. Olaba nga nabbi yali ali mu kusaaga ne mukyala we sallallahu alayhi wasallam. Ofiirwa ki? Namugamba kai woofa kati ng'ogwo omutwe ogwo gukuluma ogwo n'ofa. Nze nenkwenaaliza. Ofiirwa ki? Nkwenaaliza nze nabbi nkwezingire nkwetwe. Kati kyenjagala yatunda malayo hadithi kwa Aisha alina kyeyamuddamu waneeno. Imam Shawkani rahimahullah wateeka mu kitabo kye baabu egamba nti omusajja akkirizibwa okunaaza mukyala we. Olaba mu kusaga kwa nabbi era bajjamu amateeka ga fiqhi besembeza hadithi eyo. Era Abubakar yanaaza mukyala we. Okitegeera awo nabbi ekigambo kye yayogeranga ekyeyasaaga ne Aisha naye nga bituufu naye ng'asaaga n'abantu be, kuba kikulagana omusajja talina kubeera so gundi eri mukyala munyumye nga wodda abantu ne badduka munyumye nga mumusaagemu kuba yali nkola ya nabbi. Kuba Aisha yagamba nabbi toyitwako musale. Kati Aisha yaddamu nabbi n'amugamba era gwe abafunamu kubanga kyoyagala nfe ogende eri bakyala ba abalala. Kati yagala kwafunamu era oyagala nfe gofuna obudde obugenda mu bakyala babaki abalala, naye ekyo kikulaga kati nabbi yasaaganga ne baki ne bakyala be, yasaaganga n'abantu, yasaaga sallallahu alaihi wasallam. Jarir ibn Abdillah yagamba nti maraani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassam. Newe yandaba nga ntambula wallahi yamwenyanga. Jasinga omuyita ku musajja
nosigala ng'okola ki ng'omulageyo kyovula yayogera hadith nega la tahqiranna min almarufi shay'a omuntu tanyooma newe kiba kitono nabbi nakuwa obutono obuddirira obusembayo naga walau an talqa akhaka biwajhin talqi n'omusinkana naye n'ekyenyi nga ng'enkyamufu nolanga olwokuba essimu muntu mugenda kuba mulwale naye ogenda owulira attitude oli engeri gyayogeramu kinyawe ndakukubira seeka wange salamu aleikum salam seeka mugamba mutyeyo jamaani obulamu bulungi bulungi badde ogamba ki oyinza okwongerako nkubuuzako salaamu aleikum naye otandika ondowoozezaako emboozi eba egenda okugira kati musobola mu society kino nakigambako musobola mu society kunga kulala ku university tetujjako makyogero tomanya abantu basobola okukyusa mu society Islamic university Islamic nti kitegeeza society esoosebwa naddiini yaabwe ki abusiraamu subhanallah ng'omuntu osoomusaana omuwasalamu n'atagiddamu kati waliwo osobola okuseka wallahi nga nema mugenda ku ssala mutambula mugenda mu ssala jaso ntasomera mu kibiina kyo n'oyitasomera mu kibiina naye mwenna bayazinye mukola ki mugenda mu ssala oba oli lecturaawo oba oli musomesa wallahi n'omutoera salaamu n'omutoera salaamu n'atagiddamu nze neewuunya wallahi kakati golooza atakuzeemu salaamu asobola okutunuuliza ekyenyi ekisanyufu tasobola kati abantu waliwo oseka nogayi subhanallah twaliko mu secondary nga tokkirizibwa nakuyita kabalaza ka basiraamu basoma mu A-level nga tokkirizibwa wallahi obusibwa busiraamu eyo okusinza nabbi gwe tulaba wano musiira obuufu bwe tebutulagira kukola ki kukola ekyo mwana wa Ali muzzukulu n'abalwisayo omwana tagwa olwisayo abakulu ku lw'omuto yaliko asaaza esswala n'awulira omwana ng'akaaba mu bakyala n'amanya nti omwana ali mu kukyankalanya maama we n'ayanguya esswala olw'omwana maama afuna emirembe akole ki asitule omwana olaleme mu kyankalanya kati embeera za nabbi zonna olaba nga zirina kisa ojjukira Muadhu yasaza abantu n'abalwisa afattaanu ekyo kitegeero yagala leeta fitina mu yakwawula mu bantu omuzikiti kati tukoze ogwaffe waliwo abantu agamba nti kati gwa bakadde kati kati gwa eri abantu fuula fitina obusibwe bulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi sahaba yaja namuyitako ya khayra albariya ani kitonde kya Allah ekisinga nabbi omusahaba yaja namu ya khayra albariya nabbi nakigaana tawadwan abalala nabbi yakigaana tawadwan naga dhaka Ibrahim nagawe ekyo muyikiyite Ibrahim ne yali akikola tawadhan kweka kukola ki kuba yagamba ana sayyidu walad adam yawm alqiyama wala fakhar ekyenyini yali akyeyogeredde kati oli najja namuyita nakola ki naresisting naye omulala atandikiraawo namusajja wange oba oli omusiraamu watandika omumwana te oyambadde bulungi mukaga ate nga toyogirabye oti apo akondo okakuba oba siminga oba webanga toba mpale n'ogikola bwoti ekuleetera bbeeyi omusinkana alwana
nnyo ka app ako okalaye tuseka kubamu namukolako naye lumu ekintu abasanga bali mu kwenjerega jeregaawo nenzija ate nga toyanga ajiwanga agikabuye twagendeyo nangaseka wange njagala kugulirayo ngatto namugamba agiredda nagamba njagala oyambale ku ngatto nawe ngatto kirime kibuloka ena kikala kya buloka ekigitwalanga nkulu zisama neziyasasula kana basanga bali mu mbeera yangatto bekola ki teno gyolaba wallahi kakadde ne bwogimenya mbooti simanyi ekola biki ne bwolete ejjambiya kati pamalize mboze batunule yange ne baseka watunuze mbuyiyo kati nze oli musajja wange mumanyi wa Kicks by Ame ate Kicks by Ame bagimanyinga company ekola nyambazi baga bagendayo bovaayo na aji wange omuya nkwano gwa aji wange omu yakobe simu nga ina kajaketi kalabye akola yanyomeza nange oi ako kanterekere kabulu kati namugamba kale enterako ebisale mbatereko namuterako ebisale nagamba nemba zebaze mga tekajja kuntuuka kanoliranga nategedde yalabye biki bisale kati Kicks by Ame nange natyamu nengane nkansuke nindeko kano ka apu kaabwe ndabe kazireetera mu ddoola bonna abadde beepanga nga bajerega eno kugenda okulaba nabangaseeka nga wafuna ssente abali bakola ki naye engatto nategeera yajugula muntu w'ebyo byakwambala ategeera biriko gundi yazzeeyo manyi abantu bebata gundi moroka gundi kati yeriko gundi kanange saakaana ne bagira ne baleeta obuntu bwabwe obwo ne batangaaza wenanga sewu wachukula ne mugamba wata bulungi singa njakulagira mukatemba omwoyo nange nenzimba nenga sina konde kitupuli mashallah so kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu alina oyiga embeera z'abantu saagamu sanyuka tolaga abantu nti oli omugambo ennyo eva oli serious nedda eyo si empangala ya Nabi Muhammad ebyalinga serious yalinga serious ali serious ebyetaaga bulamu nga yabendinga nga n'embeera ola kwisi mukolo gwa wasa atulubakanga mujja kufa kituufu n'ebigawo birungi mu kifo ekikyamu so ugenze mu kuziika ate abantu babulira kuwasa tubabulira simanyanga akiika ogende ebigambo birungi bituufu naye mu kifo kyolimu kikyamu ekifo kyolimu kikyamu abantu banako bafiirwa maama waabwe ate babulira akiika akiika ntuufu naye mu kifo ekifo kyoyogereramu si kituufu kati bwe bw'obulamu obwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenda la point eddako lwaki tusoma siira abantu omuntu yali ebuuzizza lwaki tusoma siira lwaki omuntu yali badde afaayo nnyo kusoma siira ono siira olaba abamanyi twala nti siira kwe kusoma obuufu bw'omuntu naye abamanyi okuva nabbi we bamutuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mulamu nga bamutumye Allah amuwadde obubaka obusooka abantu abaali bawandika ku siira baba bategeeza kusoma ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ate mu Luwarabu nga si kitegeeza naye era omuntu Allah okumanya nabbi we nabbi era omuntu omugamba nsoma siira ategeeramu obwani wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati bw'obuzito bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisooka bannaye tusoma siira olw'okuba kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kiragiro mu Qur'ani omulimu aya ezisukka mu 5 nga Allah tulagira okulabira ku nabbi okuteeka nabbi nga example esooka okimanyi nti Allah tusaasire naye kakati abantu bateeka nnyo abantu tetubagana kusoma bintu birala ekyo teri akigaana wabula omuntu osobola okumubuuza role model we n'ayogera muntu mulala si bwe kiri namusajja yatuma omwana we Arsenal ekitali kibi si kibi naye at least omwana muwe focus abeereko ne focus ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abenga amumanyiiko ayinako kyamumanyiiko kube no command muzimu ko aya Allah yagamba laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kyekiri seeka kijjukira nnyo olumanyi kijjukira bamaze olutalo nabbi agaba eminyago abamu aba babaddeyo
ba answari tabawadde kyenjagalamu nti kugamba bazimbamu bawuliramu obubi ya Rasulullah kati laboli yo muwali kyakulabirako yo muwadde iPhone 16 17 ne wakati bali kyokka bazebuzi ate abamu nga bakasiramuka bamba akasiramuka ffe tubaddewo tukwaniriza tukubudamiza nefe tunakyo tuwadde ansajja yabaddamu oba kubanga omuntu oyo tomuliiko tomulaba mu vali akanti mulaba mutya mwengamba wadde biri nengenda nabo oba mwe temumanyi nti musigazzanze bo bagenze munaye mwe musala kawadi tudda Madiina muyina nabbi ne bakkiriza kabategeera lomodo nti ono oyo tetumuta sallallahu alaihi wasallam gabo tebabirabira kati mu level ya isi nedda omuntu mbuza genda sekankunku wadde challenge gwe genda nsanga omuntu mbuza ani role model ne abaana tubalabisa Avengers ekitali kibi omwana n'alaba nti oli akwata ennyondo tho n'agibawati oba nti oli Captain America abaana beegomba era movies eza Marvel Studios eby'abantu osanga omwana nalako ekifaananyi ng'omwana alayininza oba Avengers alayininze Captain America Black Panther nga bye tumanyi ebi nga abakulembedde asaala nga tata yabamugulira bonna abalayinize ku layini ene yabakulembedde mu ssala ekitali kibi tetugaana mwana wo kumukola ki kubimukolera wabula omwana muyigirize role model gye n'asinga abeere ng'amumanyi kuba eyo command kitegeeza bw'oba ne role model oyo otegeera nti qala Rasulullah nabbi agamba tolina ky'osobola kuddamu amawulire gajja n'oba ku TikTok n'oba ku Facebook n'obeera ku tolina ky'osobola kuddamu Ronaldo obwongo bwo budduka mangu kubanga omwetaaga role model akoze eki Messi n'owulira nga seka abantu balwala ku mipiira Saka yalwalako abagizi b'Arsenal baanakuwala omusajja yalwadde tugenda kukola tutya sikulwala n'okufa abantu bafa bafa mu World Cup abantu bafa Mbappe yali abasi Equalizer gye yakuba Argentina abantu bafa abantu ba Messi abatagaliza Ronaldo baanakuwa n'abamu ne bafa bino biri ku record n'abamu ne bafa kati kitegeeza omuntu ayagala omuntu omanyi oba oyagala omuntu ennyo oyitiriza nnyo okumumanyako ebintu kyovulaba omuzadde waava ewaka n'agamba nti ntambudde ngenze ne Sekamafu mu umra muba mwakatuuka layini ki ekimugimunoonyesa nakubira bana bannaye gundi Mahadi oli bulungi bannaye ekikubuusa nti oli bulungi tolina kyomwetaaza ono omwana nti obulungi bwawangadde ate wabula olwokuba omwagala oyagala omanye ebimufaako ewaka yeyo point olwokuba omuyinako ogw'omukwano kati siira ono yagenda okukuleetera okwagala nabbi buli wonaamumanyako ebintu ebirala n'omanya nti nabbi yali asaaga wallahi mu bigambo byo omuntu asobola kwagala nabbi oba tosobola kubeera mu mukwano oba tosobola kutegeera bigambo n'obiteeka mu nkola nga tonnategeera bigamba nakumuteeka ku abantu baagala Ronaldo lwa nsonga bamumanyiko ebigolo mu mani n'atwala ekikopo ebikopo byera Ronaldo alinako ettaffaali osegedde that's why amwagala omuntu ayagala Messi kye yamukolera mu World Cup n'akola bw'ati omukwano ne gukola gutya ne gusembera bali mu bato wakati wa Jamal Smith Yamalu bikinga pati gogera za Spain Ronaldo n'akola n'ofuna omukwano golo zazza kubira mu kaseera era abantu bajjukira Thierry Henry yali mu France n'akola bw'ati na Zidane n'akola bw'ati abantu balina ebijjukizo ebyo kyobulaba omukwano gwo bagubakola ki bagubi bayina tosobola kwagala nabbi seeka kyabagamba tosobola kwagala nabbi okujjako ng'osoose mutegeera okusoma obuufu bwe awo ojja mwagala wanga ojja kumwagala kati twagala obbalaga nawe ofune ku mukwano ku nabbi agambe sunna zo sobola ziteeka mukola ng'omwagadde n'omutegeera tosobola mutegeera ng'owulya buwulizi agamba olina omuso obuufu bwobwo kyolina otegeera kiragiro abantu abakwagala nnyo nno ajja kyoyo asale iri muyo amenye okuweereza message n'agamba seeka sajja kyange okirwisizza bisajja kyange naye yali before anze n'okuba yali akulabye kuni
weyamala okuwulira erimu yo nti emukolera kati yabanja kiki kyogambye n'omulenzi muganda yomutaka Benz awangalira Florida America eyo naye programu ene ezanya eba live nga naye ataddeko screen nene naye aba live screen ayita abantu mugana naye waki yakulabamu ebigambo ebimukola ki kitegeera katwa seeka agala balaga obuufu bwa nabbi n'ennabbi yani bimukwatako entalo zalwanye byazakola biki nze sere bisinga obungi bwentaba nabbi nabbi awo nga naatera okufa sallam Allah amulagidde agende atolere ku bantu bashuhada agenza batolera kusalamu salamu alaikum yanakuwala ambuuza ate nakuwadde kikingova mu maziga nagandozeza ku baganda bange banyumbuza alasina ikhwanuk sife baganda bo babubakari bamwewe sife baganda bo nagamba muri mikwano gyange bali bomu ikhwani naye bali baganda babe benjogerako baseka sempala baseka bosa bani baganda bange bagenda kunzikiriza nga tebandabye amanu bi walam yarawni kati nawe olaba ekyo omuntu nabbi nakuyita muganda we nga waliwo ne bali bajeno babubakali we bali abawe wejjananga balamu nina atabayita baganda be gwe noba muganda we ekyo ekitokacoka tekikuleeteraga nti n'omusalira nga nawe owulira osalira muganda sallallahu alaihi wasallam bali bewangala bali ku ekuba au ku biru khatam awawa luzirwa khatam lwempeta nalutudde ku natan kayita omukomu naita Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman Zubair Sa'd ibn Abi Waqqas nabayita abo natabayita baganda be gwe nakuyita muganda we Kayiga Muntasir muganda wange subhanallah ekyo kiba kyamaanyi abantu kyetulina okuteekako nnyo ki sira olaba Allah okukomandinga nagamba laqad kana lakum fi rasulillah mazima ddala muyina yakozesa fi yakozesa mu eyawukana kitegeeza oyo n'olina omumanya fi rasulillah mulina mu mubaka ono mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nagamba uswa ekyokulabirako teyakoma ku kigambo uswa kyokka nayongerako ekigambo ki hasana yayongerako ekigambo hasana okulaga nti buli kyogenda okugoberera ku nabbi kirungi ono mentawo ye role model asookerwako ddala kati kyebayita taasi bi rasulillah okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kutya abamayi bagamba nti fi'lu ma fa'al okukola ekyo nabbi kye yakola wetugamba nti nabbi tukusomeresa hadithi nti nabbi yaseka nawe menyamuko wetugamba nti nabbi yayambako ku bakyalayo ku mirimu ewaka bayambeko fi'lu ma fa'al abamayi bagamba fi'lu ma fa'al okukola ekyo nabbi kye yakola ki Abdullah ibn Umar yatuuka mu byasaba nga ali ku Kaaba allamu okubanga ategeera nabbi ne we yatambula kati mu hijjatul wadaa mu hijja ya nabbi yatambulanga ne baradif yatambulanga n'abo abaana abato basahaba radiyallahu anhum baradif abamutambuliranga ku ngamiya ye okuva e Madina yatambula na mulala we yatuuka mu distance kuba batambula kilomita ezo ziri binanga 3 bazitambula ennaku 8 buli lunaku kilomita 4 naye ng'atambula ne baradifu abo kati Abdullah ibn Umar yali omu ku baradifu wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambula nabo naye yalabako nabbi we yakyuka nabbi we yagenda ne yeyambira ekyetaago we yatambulanga mu ngendo ze nga ekiba ekyo kyennyini naye kyakulamu kyagendamu mu bwetaavu bw'aba yeetaago gendamu washrooms yakyamamu nabbi era ibn Umar ekifo kyennyini weziba washroom nti 1 2 3 nga nabbi yakyamamu 2 ibn Umar yali kulinda gwali mu 12 eyo agendengayo ayagala kugoberera ddala goberera nabbi era esahaba singa goberera nabbi nti baamulabanga role model waabwe musul fiqhi baseka fahdi awo abasharia bayina point gye batuleetera ne bagamba nti waliwo kye bayita babu sunna babu ya sunna bayina ekibuzo kye babuuza nti sunna aljibiliya sunna ey'obutonde obwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bagamba nti bagibala mu sunna ekuweesa empeera oba nedda. Ekyo ekibuuzo tebasobola kiteekamu mu usul fiqh nga tewali bagamba nti bagibala mu sunna ekuweesa empeera. Okitegedde era we osoma amasala bagamba waliyo abagamba nti wensala enviiri nga nabbi we yazisala nfuna ki empeera, wenzikuza nga nabbi we yazikuza, wenneesiga wanja kuba ebyo jibiliya butonde bwa nabbi. Wenkole kikube nabbi alina ekifuba nga ki nabbi asaba emirundi ebiri ate twamusi twagala kali kajirita nabbi keyakola ki. Kati fi'lu ma fa'al ta'assi kukola ekyo nabbi kyeyakola ki kyeyakola bihayati alladhi fa'al mu nkola gye yakikola ki nga naye ensonga ekikwesa li ajili annahu fa'al olwokuba yakola tobuuza kino nabbi yakikola nti yakikola khalas toddamu kubuuza. Kati nga we bagamba nti nabbi yagamba ensowera weegwa fi inai ahadikum mu kyombo ky'omukummwe ng'ali mu kunywa falyaghmisuhu gyongereyo n'agamba olw'okubanga ekiwawaatiro ekirimu da ekimu kiriko da ekirala shifa ekiwawaatiro ekimu kiriko obulwadde ekirala kiriko eddagala. Totandika kubuuza naye bannaye olaba otya nga njikasuseeri, olaba otya nga siginnyiseemu gwe bagamba nti nabbi kuba mulimu ayiwa obuyiyi kyayi totekamu nnyo toteka gwe kasobola ba oli kweyembeera nti nabbi agambe nti wangambye nti kyayi wange mwagala nnyo kafe javas ka kofi ensoyereze neegwako nenjigamasa nenjisuula mu wentu. Kitegeeza kati gwa oli ku point eyagala nti nabbi ayogedde khalas tobuuza totandika kubuuza bibuuzo olabo omanyi gyeraze omanyi gyeva yagamba obeera omulamu yabasinga okujjanjaba sallallahu alaihi wasallam. Kati eyo taasi bannaye tugobererani ekyo kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo point esooka bannaye lwaki tusoma sira tolaba Kaaba ola point gye tusembyayo kw'ensonga ku Kaaba waliwo kye fe abannayuganda kye tumanyi ng'ennywanto Hajarul Aswad. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yalinga atandika emirundi shawt emirundi gy'okwetoloola Kaaba egimu emirundi yagitandika ankola ki anywegera ennywanto eyo neyeetooloola naga bismillah Allahu akbar nanywegera neyeetooloola. Omulundi oguddako agamba Allahu akbar nanywegera nakola ki neyeetooloola. Emirundi egyasinga yakolanga waatu kuba nabbi yakola umra nnya ne hijja ki hijja emu ne omwo mwonna yatulagirira engeri gye tutandikamu emirundi gyaffe nga twetoloola Kaaba naye gwe yasinganga okukola yanywegeranga ennywanto eyo oba ejjinja eryo nayekola ki neyeetooloola. Kakati waliwo omusajja omu yali ava Yaman yasanga Ibn Umar nga waliwo zahma kati ng'abantu batandise okubeera bangi abaweze jamu abantu. Ibn Umar yenga omulundi gwagenda otutandika alina okunywegerera ennywanto eyo ejjinja eryo then neyetandika okwetooloola. Omusajja n'amugamba ate wabaawo zahma waliwo abantu bangi sobola kulaza nga we tukola so kulaza. Ibn Umar n'amugamba ebyo bitwale e Yaman nze nalaba nabbi ng'anywegera ki nze we nakola ne nabbi hijja namulaba akola ki ebyo bitwale e Yaman byoli mu kuŋŋamba naye yamugamba mu mbeera biri bikkirizibwa ne wano mu mbeera yakuba yabisomesa mu mbeera yakumulaga nti ye agoberera nabbi kyeyakola ki kyeyakola ye kyeyamulaba akola kyakola. Kati abo basahaba oyo yali role model waabwe era naffe gwe tulina okusambulamu naye tosobola kumussaamu bannaye okuggyako ng'osomye essiira we. Ensonga ey'okubiri point ey'okubiri lwakisoma ssiira okutegeera Quran mulimu context ezijja engeri Quran gyebejjamu nga tosobola gitegeera okujja ng'omanyi ssiira okutegeera Quran eno
mu Qur'an mulimu sura ya Seka Muwada tujita Seka Muwada olwokuba aginako ekyafaayo Seka Muwada surati ad-duha ate omuntu wasoma wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wad-duha kitegeeza ki wad-duha biseera bya duha Allah byalayira ad-duha eriwo ddi nga kuva sheezo olunaku olupya lutandika siwe kiri kati omuntu okutegeera bulungi surati ad-duha oyina kuddayo n'otegeera siira ngate ng'oba tosomye siira kubanga ene sura okukka guno omwaka ogusooka yakka mwaka ogusooka ng'obubaka butandise okukka eno surati ad-duha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala weeks nga tafuna bubaka Shaitan netandika omuprosecuting netandika okumulaga okumuteekamu ebirowoozo ebibi nagamba Allah wange lwaki obubaka tebukka lwaki obubaka nga Abakuraishi bamutaddeko embeera Muhammad obubaka tebukyamukola ki tebukyamukkako teweerayira nti guno gwe mwaka ogusooka Allah kwe kumusaako surati ad-duha wadduha kitegeeza nti ogenda funa ebipya ogenda olunaku olupya lujja Allah okulayira duha wanena amulaga okubeera optimistic tofaayo ma wadda'aka rabbuka wama qala wadduha nasosa duha olwokuba duha bwe biseera by'olunaku olutandika olupya ng'oli ku byajjo bye wakaali tumende wali olunaku olulala lw'osobola oseka olwo tofaayo walal akhiratu khayrun laka minal ula goroza ntibigenda bawe ebityo mpaka yakaseera kati akateke kasinga kano ko olimu bade mpulira bigambo bya bade bakoneseka ambi wamuseka mbosa angambi bade mugamba nti nakantu kempuliriza ka Imam Kyerinoyo ngagamba munsi muno abantu balina enzigi nyingi naye abantu bali ku lujjiru muluno olweggadde nagana olinayo olujja olugule olutannalaba essaawa yonna werabanga ali munda naye olujja ogenda ddulaba ofulume ebizibu byonna byobaddemu bikola ki bigende bino byowulira akabiga bwe batera okoga nti yasambye akagi bulijjo obaddemu kiki kibategeeza nkitegedde akagi obadde mukizikiza olukubye kiike wati n'ofuluma gaaya abadde wano gaaya osiba badde n'ekyokulya wammanta kiwammanta gaaya oyo senga wamulabako gaaya abadde gaaya oli yamusuza gaayi nga bali mu gaayi naye nga gaaya akajja akakoze akakubye ate kasita akakuba bukedde ku makya mungu okutandisa eyo context ogireeta awo kikwetagisa osoma essiira okutegeera bino si sahaba muntu wabulungi nga nti Allah nkusaba olunaku olwaleero luzibe n'ebizibu byange subhanallah olunaku lw'enkyalo keese n'omukisa gwange olwaleero luzibe nga byonna ebizibu by'emiramu bigenze olunaku lw'enkya lukeere n'essimayiro yange simayiringeko mbeere ngaata tubula abantu abamu beewunza na bwewunza naye bakimanyi bye baalimu kiba kati beewunza mbu simanyi kukola nnyo simanyi tebeebaka naye amazima bagamanyi Allah yakeera bukezi ku makya nabona amakya ne gaca duha ne bukya ate olupya wallayli idha ma wadda'aka rabbuka kati eyo context eyo Allah okubitegeera olina okumanya nti wano nabbi obubaka bwali buludde nga tebujja wano Allah namusuubiza wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ebyo byonna Allah abigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaze kumala bbanga nga takola ki kati ebyo ogenda bitegeererawa ebyo ogenda bitegeerera mu siira wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an point badde nali nkola kutuba gye tugende enkya nensoma okuswata Imurani aya 10 Imurani 10 naye okimanyi nti bw'osoma tafsiri aya eno eyogera ku bantu abaali mu Uhud banakuwadde anti Imurani ya Uhud Anfali ya Badiri bote weno zawulo kati nandaba basahaba banakuwadde naye mu Qur'an muno tubikola ki tebiri oyina kugatta oyina gatta siira oyina gatta siira oku 10 mu meka 10 mwana kati ngandaba
wano Allah subhanahu wa ta'ala yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithlu wa tilka alayam nudawiluha ogende ntegeranti tafsiri gondi osoma tare khono yamba kutegera kwa wakati go munawulya mu ohodi abasahaba oho tekirimu tebagenda kikuleetera ne mu anfaali badiri tebagenda kikuleetera okujjako mu ayemu naye walaqad nasarakumullahu bi badirin wa antum adhilla naye kati ebyo eyo eno gundi yamsaskum qarhun gosobola okugatta ate n'obiteeka ku mbeera ze za bulijjo naye ebyo olina okusooka kusoma context eno Allah gireeta atya waati wosoma siro gatta kwanza badde ngola bahthi ku kutuba ya la tahzan kati ngabalaga basahaba bana kuwala mu Uhud banabe bafudde nsanvu bali mu katimba abana bali mu bisago musayimu yise nukira nabbi ba mu bise abaloza nabbi ko zese afudde kati Allah balaga nti mmwe bobanga temusobola kuguma mu mbere eno muloza mu musose bino faqad massa alqarhu qawma soka nabakabya mu mukyakaba watilka alayam nudawiluha ezenna ku ntusamu ki bayina nasi nentegeera nti kati bino ngabo gambi tuyina soka manyasa oyina soka manyasira otegeera sira kati kwa kati ne bagamba nti abali mu Uhud kati webuza bakola ki kati muno mu ebiri tebiri oyina soma sira no bitegeera point eyokusatu lwaki tusoma sira kuguma bifuba byaffe nga kyoyogera eyo nyini point ejirawo Allah yagamba nabbi nga munyumiza ebyafa byaba nabbi bedda yamugamba ati yagamba wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli tukunyumiza min anba'i amawulire ga ar-rusul kuva nabbi ku nabbi Nuh yaga ma nuthabbitu bihi fuadak igosobola kutunyweza ekifuba tukunyweze ekifuba kyo olwokuba kati gona ategeera nti nabbi Musa abasajja bamugoba n'atuuka nga tayina taddayo aye tayina gyalaga kati gojja kunywera omanye kati nze ate wende osoma ku Firaun bye yakola ojja laba nga Abu Jahali byakola temukola ki temuli kati ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atulagira banene okusoma ku sira wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusobole okuguma ng'abasiraamu kati nga olaba abasiraamu osotandika oganga ffe tebatulabawo nga ffe tebakola ki nga ffe tewatwadde kino nga ffe soma sira ebyo nojja birabanga temuli kati gona asoma Ibn Mas'ud tibamukubanga e Makka gwe tewali yakubye tewali Jafar abana ab'omu Makka baali bawangayira mu Makka Jafar ibn Abi Talib muhabasha wokubiri nga basenkwa ne bava e Makka bagende mu Afrika Abyssinia ne bavaamu ne bagenda Jafar teyaddayo Makka in fact yafata zeyo Makka okuva we basenka mu Habasha yalwanye Habasha namala we yavayo yali mugaza watu tamwaka gwa musanvu nga nabbi yasenka ze Madina olinga muganda we atuuka e Madina waliyo olutalo agamba sirwanangako nagenda mu lutalo lwe yafiiramu katwewunye gyabadde avudde ne family ye bakatuuka mu kitundu kipya taata afudde waliwo Abdullah ibn Ja'far abato era nabbi yafuna mawulire nti Ja'far yafudde yagenda mu Ja'far we baali bawangalira ne family y'abaana bonna n'abasalako enviiri ekyo yakikola optimistic tafaulan abalaga nti tataamu okufa temunakuwala bigenze n'enviiri enviiri zonna kawalaata ekyo optimistic kukugumya mu wadduha tutambula na bulamu engeri gye bukola ki gye buliko kati okusoma sira kugumya bifuba byaffe na kunywerera ku bukkiriza then okuwumba nga tumaliriza tusoma sira olo point endala gye tumaliza nayo okuprotectinga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumuprotectinga kubanga Allah yenyini yeyama okumuprotectinga yagamba inna kafainaka
almustahziin inna kafainaka almustahziin tugenda kukumalirawo bonna abakujeja twalaba stories nga tutandika twalaba Utba twalaba abakubye nabbi mukatuni mwe mwenye mubyerabira abakubye nabbi mukatuni bakomekerezaawa ya oli yagende ewa kabaka Seka Ahmad Shakir gwe yatunyumizaako n'agamba yagende ewa kabaka n'agamba nti ja'ahu al-a'ma fama abasa wama tawalla ngali mukujerega nabbi waje yakoma kati abo bonna osoma siro solo ku protecting nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba nabbi bamuyita sahirun majnun ngali Makka nga olaba Dimad al-Azdi oyo musajja yali ave Yaman yali asoma ruqya nga n'obusiramu tebunnajja nga asoma ruqya we yajja mu Makka yasanga nabbi bamuyita sahirun majnun na ngama muno ne bamugamba muno mulimu omusajja sahirun majnun naganze nsoma ruqya mundagirire wakola ki wali nagenda namugamba musajja gwe nze nzijanja bempewo bangambi oli muki nabbi nasirika nagamba innal hamdalillah nahmaduhu we waveyo gundi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nabbi nagamba amma ba'd nakomao Dimad nagamba musajja gwe mpulidde ebigambo by'abalogo n'ebyabalo nzijanjabye ati ono yajja namugamba musajja gwe nze nzijanjaba nakatuka Makka ngamba oli mulalo oyiriko eddogo neze nzijanjaba ki nzijanjaba eddogo n'eddalu kanabbi ye teyamuddamu kintu kyonna yamugamba bugambi innal hamdalillah yatandika na mukaddima mutendo ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh paka ku amma ba'd naga musajja gwe nzijanjabye abalalu mpulidde ebigambo by'aba sahara abalogo ni wallahi siwirangayo bigambo nagamba ntambudde ennyanja ngenze mu nzozi byonna nagamba siwirangayo bigambo wallahi bifaanana we bityo namugamba nkusaba obinziriremu nabbi naddamu mukaddima namugamba era nkusaba obinziriremu nabbi nabiddamu emirundi 3 ng'akoma ku amma ba'd namugamba nti musajja gwe mbadde nsaba ku mukono gwo mbeere mujulizi nti ngenda kusiramuka ku ddiini yo era nabbi namukwata mu mukono ono n'atola shahada naye kyenjagalamu nabbi namugamba nti wa ala ahli qawmiki n'abantu bo woddayo Yaman nabo bayiteeko eri ku ddiini namugamba wa ala qawmi era we yayingira obusiramu Dimad we yaddayo Yaman n'abantu be n'abayita era nabbi we yasindika obusiramu nga bugenze maaso eyo nabbi we yatuma we yasindika sariya ezo delegations yasindika mu bitundu ng'obusiramu bufunye amaanyi basanga ali yasanga ekyalo ekimu n'abagamba basahaba tebagenda ku kyalo ekyalo kya Dimad naye wano point ya nti oyiga engeri gye baprotectinga mu nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri y'okuprotectinga nabbi si yakuvuma bantu si kujerega abantu nedda ssebo kuba nabbi owulidde omusajja ne kye yamugamba ne nabbi yakolaki yasirika ye n'asoma mukaddima gwe ebigambo bivulule mu Luganda olabe kyebitegeeza kati okuprotectinga nabbi tebamuprotectinga nakuvuma nakujerega oba okuprotectinga sunna tebaziprotectinga nakujerega oba kuvuma abantu nedda gwe osoma sira oyiga ekikusomya sira muno oyiga nabbi yakwatanga atya ensonga k'omuntu tasobola kuva eri tomumayina gamba sekamafo bangambye oli mulalu la shaka kuba kukakkanya muntu naye nabbi yakola atya yamuddamu atya ebyo bino zisooka n'obiteeka wano kakati mu kusoma sira muno banaye nga tumaliriza tuyigamu leadership ya nabbi okulembeze tuyigamu religious part yeeyisanga atya kuba waliyo omuntu nga musiraamu naye nga si munnaddiini biina enjawulo obwa ddiini bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam then yawangala atya n'emikwano gye yawangala atya n'abaana abato yawangala atya ne family yawangala atya n'abatali ba ddiini ye ekyo nayo tukiyiga mu siira wa nabbi yagenda okufanga ebbanja amubanja muki
Mbanja teyali musiraamu kikulaga nti yali ekyo abamayi batugamba kuteerawo nti yalina enkolagana n'abatali muki mu ddiini ye kati ekyo kati fe abawangaira nga mu Uganda olina okusoma siira otegeere nti role model wo akola role model oyo akolagana atya n'abantu mu buli perspective. Bano bavubuka baniba bonna amagye ge gali gakulemberwa bavubuka, amagye ga nabbi gonna ejjere yategeka nga ali kumpi kufa lyali kulemberwani Usama bun Zaid. Omuntu agenda anoonya Usama yalina emyaka emeka nabbi okumugamba nti yakulira ejjeeryo. Kati tulina okutegeera obuufu obwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja okuwangula. Barakallahu fikum. Ade batugoberera mu Naku Salam TV, abatugoberera machaga leero ku Radio Pal, abatugoberera mu kutuja fe jonna isigadde. Barakallahu fikum. Saballahu ngero basima no bagwirawo. Amin ya rabb. Ngabo kiri nti bwe tuba tuli mu lunaku olwokutaano era tubakubiriza ensonga enkulu ennyo kubanga Jumeeno message nkulu nnyo lunaku lutukunganya parliament yaffe lwetuulako ng'abasiraamu. Ne twogerako ku biva mu nsi, twogerako ku bako eri Allah, bantu awangala nga tatuddeko mu ddalasa wiiki namba. N'olwokutaano ng'olwo Buganda nga tukusaba funa yakadde ogenda tuleko mu muzikiti, genda funa dakiika 3 bakumala genda tuleko mu muzikiti wiiki namba dakiika 3 obire ku qala Allahu ta'ala qala Rasul seka motoka muli mu music bw'obogera bw'oti ku simu olaba comedy naye olunaku lw'otuulako oluwulira ku message eva eri omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala nakubona lumu lwakutaano eddakiika 3 ate olwali kati ogenda ku Market Street 6-2 kutuba beetandise 6-1 6-4 ebewe 7 nga buli muntu ali ku lulwe 7 oliweza n'omusanaga ate yasadde naye nga kutuba bagimajedda kati omukisa olwalaba wali mu muziki jirwa mu Kampala eddakiika 2 kutuba ewewedde genda ku Africana genda dakiika kutuba genda King Fahd bale ekikulu si kugamba nti kubalwisa ekikulu tuuka genda e Makka dakiika 15 18 alwisizze nnyo 15 ebewedde ekikulu kubaako ka message kofuna mu matugo olunaku olwokutaano tubasaba mugende musaale olunaku lw'ejjuma tulako muzikiti atekeera olweeyo yambala ku kanzu ne ku jjuma jini eriko puse yasamye jini puse yasamye ne ku jjuma topi simbi ne ku jjuma oyingire mu muzikiti ng'okoze ku jjuma tekawo embeera naawe abantu bategere nti aha olunaku lwakutaano ne bakasoma bamanye nti olwokutaano haji aba mugonvu mu mutima bw'oyagala kusalireko jjuma tegeera olunaku lwe tulinawo olw'ebbeeyi yidi yaffe era nja kusaba Ssebo dakiika 2 abantu bayo message y'ejjuma tubakubiriza abantu okeera muzikiti ku jjuma. Nabbi yagamba nti omuntu akeera ku jjuma mu ssaawa esooka faka nama qarraba badana abanga qarraba wano nga olaba Allah yayogera ku baana ba Nabbi Adam alayhi salam idh qarraba qurbanan kati aba nga asaze mu mbeera y'okusaddaaka badana ngamia Allah era badana kiteza ngamia Allah ajogera kunaga wal budina jalnaha lakum sha'airillah kati badana omuntu aba waddeyo ki saddaaka ngamia omuntu ajja musaya y'okubiri qarraba abanga asaddaase bakara ente ajja musaya y'okusatu abanga asaddaase paka kujji naye kati fe wano tugenda kusomera hadithi ya paka kujji tukwagala ano ku ngamia omuntu nga nejji tukwagala wano ku badana so bannaye tubakubiriza okukeerako omuze ogenda osaayira keerayo soma Quran waliwo kati app nga app eyo nyinyi gye tulabyeko aya eno ya musaskum qarhun eyo app eyo ya Quran al-Majid ajita Quran al-Majid omuntu ekwereza notification subhanallah waliwo ekwereza negamba weekend otonna tunulako mu Quran wallahi kati waliwo eddin Allah tetuna kyatugenda kumwekwasa yagitugondeza n'agitera hata ne kumaki ne kumasimu oba muntu oyo yakanteramu ne sumuhi wetuka kuulira obulungi bwa sumu wabakobotinolaba obulungi bwa sumu kiwe omuntu akedde bakuwulira tasadde swala yowete akola abeera bwati kati wallahi tubeere bagonvu bannaye emitima eri gye giri waggulu tugikakkanya tulisi maaso gani
kubya Allah at least byo tukakkane tukeere mu muzikiti. Then abasajja era kye tubakubiriza leero point egenda eri abasajja naddala abavubuka okwambalako obulungi. Omuvubuka naddala mu jjuma ne mu swala endala okwambala obulungi. Toyambala t-shirt tewali agana kwambala t-shirt naye yambala t-shirt nga nnene esala wano ku ene wali obutuuliro n'esala nekkirira kuba kati osobola okusala mu masjid ng'omuvubuka kuli mu maaso waakutama waati sayidi n'ey'obwereere sayidi y'obwereere yonna ekola ki erabika. Esswalayo ekimu ku shuruutu sihhati ssala ekituukisa esswala saturul awra okubikka obwereere. Ate obwereere bw'omusajja butandikira wano ku kkundi. Kakati wetuba tugamba kundi kati ate sayidi waneno akabina wekakola ki wegatandikira. Kiba kitegeeza nti oba olaze obwereere muki. Kati tulina ebintu bingi ebikendeeza swala yaffe naye nga tetubiteekako nnyo biki birowoozo. Kati mu jjuma kyetukubiriza abantu abangi toswagenera mu t-shirt eraga nga okutamye toba gondi. Gula ekanzu oba gula leesu oba nga olabanga ekanzu onatuka musola naawe ogikole ki ogisibe nga siba hiramu. Kife kyetukubalira nti obwereere bulemerera bika ng'oli muki kuba esswala ekendeera kuba onali emabega aba asobola okulaba aba asobola olaba obwereere bwo. So tukubiriza abantu kwambala obulungi n'okkeerako muki n'okkeerako mu jjuma. Naam. Jazakumullahu khaira. Senyo mwebale kuba Allah abakuume tudingana onako olwokuna inshallah. Amin ya Rabb. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eno ye Salam TV. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property